byakyama kuba ebitundu byekyama at least byombi manyi nso bitunula nenga kino ekitundu kyakyama nze bukyanga nkula kubeera nze mbadde ng'ezo nuudu zijja ne bagana kanka kaleese Pretty Nicole aleese gundi aleese nze nga siraba nuudu naye ku 10 nkatuddwa okweggalira mu ttooyi ntunuulire essimu yange bindaaga katonda mugulire mu ssimu nkasasiza nze nkyakayina wano nkalina eri ababusaba kati mukubutembeeya mufunamu Tesoda mutambuza obutambi e Kampala now let me tell you the truth kuba abawala abalala omuwala omulanga yakula bulungi n'ayawula eno gino ne bidda eno sebe enkuna ezambuka naye ono liringa eggolu ettooke eriragize ettooke lye baasuzizaawo ne likala ne likola eggolu ekiyenje ne kiriyitako nga kigenda kisimasimako obutulituli ng'eringa sika ekimapu y'akawanga. Export TV to the world. Tusanyusa obbalaba mwenna abatwegese amaaso naku lwaleero bwoti bwe tulabise naye nga nkusaba okkalire tutandika butandise emboozi nnyingi etugenda okunyumya olwaleero ebitambula mu midiya eno Kabaka wekalakaasa olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 tetumanya bakunaabaayo anko 10 n'ebirala bingi ne bukyali wange omukunja atasera beko n'omugole Hans Pro naye waali mu kizimbe so webeerawo tutandike ekintu kujasoka tubuulize kwala kasita mubabuuzizza tugenda siba tubuuza omuntu mukulu nga bwe yataddawatamira enyindo bonga tebannatubuuza oya akatambi kakunyiziza bunyiza tukyagala nabuuza bulijjo obuuza abantu no buli olaba kyaliwo ng'akola ebyekisirwe ofuna obulumi ku mutima kati 10 ekintu kyakoze kya busiru nnyo naye ye tamanyi nti na kya busiru yalabika alaba yakubye jjakapooti osobola okutangazaamu n'otubuulira kya busiru mu ngeri ki kuba ye gwe oyinza okuba nga yagenza okukira nga tomanyi ideni agenda yayinza okuba yakiivinga alina we yakiivingidde tugenda kutuukawo naye kimuliiriddeyo olw'ensonga eno naye mu mawulire mwali kati amawulire gagasaki gwe amawulire gakugasaki nga bagamba taata we yakutte embizi kituufu aba mu mawulire naye mmwe muba kategeera ttaaba amawulire waliwo amawulire nga gakugattako nebayo amawulire nga gakuvuga gakuzza mabega kati 10 we tubala ze kyendowooza nganze sinayogerako naye naye ndowooza ekivvulu yategeka akavvulu ekivvulu kibalugako namboole Power King etuuza abantu 3 mu bameka otegese ekifo erina bawaita 35 bw'oba osobola otegeka ekivvulu ng'ekifo kituuza abantu kale tugamba 45 nekikuggisaayo ebitundu by'ekyama ate biri si bitundu byakyama kuba ebitundu by'ekyama at least byombi manyi nso bitunula nenga kino ekitundu kyakyama nze bukyanga nkula kubeera nze mbadde ng'ezo nuudu zijja ne bagana kanka kaleese Pretty Nicole aleese gundi aleese nze nga siraba nuudu naye ku 10 nkatuddwa okweggalira mu ttooyi ntunuulire essimu yange bindaaga katonda mugulire mu ssimu nkasasiza nze nkyakayina wano nkalina eri ababusaba kati mukubutembeeya mufunamu tesoda mutambuza obutambi e Kampala now let me tell you the truth soko kola analysis katambi kwa muteri abagamba wakalebe sawa mmeka tutandikiraawo misanaawo kuba okuva ekiro anti nze nabirabye Dax Katero nga bitadde ku Facebook nene ndowooza bali mu lwali awo nzolaba abantu ndowooza bakitutte serious nengamba let me for the looking ngenza otunula kuba abawala abalala omuwala omulanga yakula bulungi n'ayawula eno gino ne bidda eno sebe enkuna ezambuka naye ono liringa eggolu ettooke eriragize ettooke lye baasuzizaawo ne likala ne likola eggolu ekiyenje ne kiriyitako nga kigenda kisimasimako obutulituli ng'eringa sika ekimapu y'akawanga bajjudde describinga kyekyo mukunja 10 walaayi woba omanyi wakubye jjakapooti byokoze 5 ekyasinza okunyumya nze bulijjo mbusabusuba 10 mwana wawala anti ye wali wengenda okugambira nti 10 kigenda mwonoona kyokka ate alina wagenda okifuniramu ennyo
Cumi ebbanga lyamaze ku internet bamudescribinga nga omuli w'ebisiyaga. Kati akatambi we kafuluma ng'omusajja yamuliko newankubadde alina endoddoli oba yali agenda Masaka n'aweta n'adda embala. Awo yakalabye. Kintu kiri ng'omugondoli. Omanyi zino emmindi z'abasawo Abaganda zino ezeewetamu eyeekoleeti. Bakayita akaloba kati. Eddobo alinga awendulayo emmwanyi. Ekiwabyo. Kati yeewe nkugambira nti ate awo Cumi agenda ekisala endagala bw'ekiti. obuwanguzi bwe bugenda kujja nti abantu bagenda kulekerawo okugamba nti muli wa kisiya kati bamuggyeko ekisiya. era wali ne bayita ba bisection yani ati nga ye ali ku sayidi y'abakyala nga kisiya gakirya naye nga n'abasajja asobola okuba nga ateekata. N'ebibuzo byammwe byawukana. Agambye bisection agambye bisection. yakyogedde Alizogedde. ako buzibu bwefula nnyo yasoma naye naawe obonera Uganda Mukunja. wasoma naye naawe oli Kale ndi Uganda. Tewaliwo possibility okubanga akakatambi kalinkinze nga Cumi tamanyi ono yamukutte oba nga yabadde tugamba nti makanika Cumi yagenze ku makanika oba ono yabadde naye Cumi engeri kalisita ng'akatambi bakatadde nga ne Cumi mukazi watu tamanyi. singa akatambi kabadde nga bino ebyabakadaama nti omuwala ali Saudi omulenzi ali Uganda ne badda ku Imo ne beetigaatiga then ne kalinkinga. Abantu bonna abato obutambi najja n'asirwalira ku bantu mbu essimu baginzibyeko simanyi ne kalinkinga. When for the stealing your phone wobba essimu osooka kugiyiwa okusobola okugikozesa. Bw'oba oflashinga essimu ne vidiyo zigenda kati mwaba babbako essimu ne password zammwe baba Eri abalina tekinologi. na please soda Cumi yabadde akatamba. ensonga ze twogerako tucommunicatinga n'abantu abategeera togenda basiruwaza bonna. Mu bufunze Cumi yeeteredde tuve mu akatamba. interview ze tukolanga ne tudda mu kubalaatirira this is a reason kino ekintu ensonga nkulu tulina kye tulyosiga mu generation yeddako nti TikTok bagireete tuyambeko tubeeko kye tutuukako era erina beeyambi kati ate abalala etandika ogikozesa bwetu kitegeera bw'oba nga kivulu yekibadde kivuga Cumi supiidi tusobola okujjukizaako Cumi nti tulina ba Spice Diana bakubye erugoga emirundi n'emirundi n'ebooga tetulabanga yadde ku nnika ya Spice ate nga nze gino ogirabako bulabe ate kibi olaba nnika bwe temuzira kibi okwogera ku muntu kyayagala ku mutima akale sijagala Ebintu ebirungi Spice byakoleddwa oyagala nnika. kale njagala bigere Kati tukole bwoti zaayo iPhone bakugulemu nnika. lwaki teyawagula lwanda bekuluma nnyo buli we twogera iPhone ekuluma iPhone yamuluma soda okitegeera bajuliana Kanyomozi bayimbye ebbanga tetulabangako yadde peti ye. Ati bo Mukunja abayimbi nga mutandika okuyimba mulina engeri buli muyimbi gye yeepulandinga. Cumi muyimbi No kale omuntu yenna kale oba serebu buli omu abeera ne brand ye. Kuba tulina ne ba comedian abazannya nga bali nga basalvado tebawemula tebakola ki bali mu tulwali awo. Netubeera ne bamaliyaki nga comedy we alina oteekako amazina awugerege awumule. Kati ne Cumi brand ye erabika ya brand. Soda. ekigambo brand nerinnya Cumi kati ate nze semulugunya Cumi kutabitundu naye kyota kitunula kitya kuba kyemmanyi naawe osooka n'otunulako olaba kyo emmere enva agenda zifumba tawunya akombako Abejjajjula. kati ye teyatunudeko ng'aweereza banne ata nange ekintu kiringa kiringa maapu y'eggolu ntunulidde ebintu neŋŋamba Yaŋŋambye kassa biseerera. kati okuseerera Mukunja so waweddemu amaanyi. amanyi gampeddemu Ekibuuzo ekirala olowooza omusajja oyo yadde musajja ki? abawo omusajja ali awo omuwanvu abeera ku TikTok okwaline oyo abawo Waŋŋambye. ono wakawalaata abawo President wammwe. soda aba agambye ekigwa Mukunja yeetaaga owulizisibwa. Oba Mukunja tumuzannyiremu.
tolina byozanyira olw'ensonga aba agambye alina n'obujulizi obulaga nti ensusumu buli lwe bakukuba ne bakunyiga ensigo n'akasolo bakakyamizaamu era yeggwe nabagambye ensonga ziri sensitive si bintu byakuddawo tubisekeremu kuba tebinyuma kitegeere wabula tulowoozaamu nti babaana betugendaala songa omutegeko mukunja biti bye bagenda okuzanya toteerako kasasiro toteerako kati ninyo omwidi abaho agambe mukunja yalina n'obujulizi bwayagala ne kususuungulwa wetegereze nnyo abaho ng'ayimiridde ku mukolo ng'ayogera mumwetegereze wano empale obalaba ayambala obukooti buwanvu ne bubikkawo era empale ye waba ayimiridde ogiraba nga erimu eddoowali mu kuziika bebideewo era bwete weeba bino sinabyasagiramu oyo abawo oyo omusajja kitegeeza abawo eyalikodinze eyabadde ne mu kikolwa era yeyakutte kuba emikono gya cumi gyonna gyabaddewo nga girabikamu egiti abawo mukwetegereza ndeetera akatambaala kange mbadde manyi bakulaga akatambi akatambi we kaliwo bana temutubanja butambi tugende mu maaso aba alina eddobo mu mpale kati nze nkuwadde assignment webale nnyo gwe bazaabawo ng'ayimiridde mu bantu ebyo ku nnyimba ayagala nnyo okubeera ku nnyimbe era yeetema ne mulumbe lwa kapeesa okulabirira nnamwandu n'abaana obaweerera we byakoma we yabyogerera era bw'ati empale ye okuwetekonambo aba abalanga kati kuba nange yali ansuubizzaako anti abaha anoonyeza amaanyi ne gabula buli kaseera jjukira yajja yeesembewo ku bwa pulezidenti bwa tiktok nga bagenda okulembera balina miliyoni following nga ye alemereddwa oweza yadde wanuke n'ateeka sente mu kalulu abaho n'ayavuwala ng'ayagala beera pulezidenti soka n'alida ddiru yali yewa muhoozi anyway tumuleke abawo kubanga tetwetaaga kwogera ku bantu be bate tuba tubawa plati cumi sho enaaba ogolwa akatambi akugwe nga bugambye nti neka yayiteesokuteesa akatambi egenda mumusala lwakatambi oba lwa nsonga ndala wona akatambi kayinza okuba emukuzo akatambi ako singa yakatadde nga barama abakkiririzamu ebyo ebintu bwe bityo bali wano Uganda abadde agenda kufuna naye kati barama ebyo bye bakkiririzaamu kwekwata butambi nga mukola ebyo ebyekitumbaavu ne musaasaaniza emitimbagano kati ate abakkiririza ennyo mu ebyo rama n'akabondoke tebaliyo mu ggwanga what is it for the mean kati abali e Uganda ate tebakkiririza nnyo mu bintu ebyo kiba kitegeeza cumi alina abantu ate bagenda okujja ku shate nga banyiizi bunyiizi so mukwano gwe cumi kyayo nakulaba ogipushinga mukungu sigenda kuddamu gyogerako ate oddamu jengu nze webanga sho yeri abisa abantu ebintu ebifaanana bwebyo eyo sho kanjireke wageddeko naye sinaba kwogerako naye kuba nze n'obusungu bwempulira naye nze muntu emikwano gye tulina mu dduniya gitugamba bye twagala kuwulira nze omuntu nkugamba ne bwoba toyagala nkibulira solonga zi ekituufu nkyawa kubanga bangi abakyaye nga sirina kye nabakola kati naawe wegatteko okole ki bagamba efriend in need is a friend efrendi etuuse mu bitundu by'ekyama okukola bwekyo cumi ng'abadde kyaliwo from day one waliwo neweyeyitako maneja w'omukungu kati olaba ekyo ekintu mukiraba ng'ekyo saaga cumi asobola ossiba kuba n'ekya puresha bwekityo wekyali puresha si eyasooka okuvuma kabaka era nakyo kijjukiza abantu bangi abamuvuma baabasiba puresha bwe yavuma teyayingira kati bangi abatadde obutambi yes naye osobola olaba cumi nga bamutadde mukomera bintu by'olusango okitegeera kyokka ate ekisinga okuluma cumi mu sho eziriwo sofa maka tulina sho ya reigi eyambaziira tone eya cumi eya gulesikani yamulemeredde ne reigi yabalemedde naye gwe okimanyi sho ya cumi ebadde ewulikika
ng'alina ne posters so ne billboards. ng'esinga n'eya Rage ng'ayina abantu kye bamala batayagala. y'abalanga obulanga. Agamba yalina wagita. Kaakati waliwo ekigambo abantu kye batayagala kuwulira ate nga ekituufu. Show ya 10 ebadde ewulikiko singa eya Rage kyokka nga Rage agenda lugogo. Ate eya Rage ewulikika nti bali mu kuyombagana na promoter. Ate era weetandikidde weetandise n'owulikika nti bayomba. Naye tewulikika mbu alina show. Tegeera. Naye kati kitegeeza oddidde feva Katonda gy'aba akuwadde gwe n'ogizannyiramu n'olaba nga Katonda byakuwadde tebikumala. Mukunja ali abaddeko ne 10 Rose Music ekijjulira. Gundi naffe tusasula lenti gutoka tuwogganira. Mukunja. Besides 10 bino byakola mu kamera. Osobola mu describing oti embeera ze za bulijjo atali mu kamera 10 ali mu ki. 10 atali mu kamera aba muntu omukakkamu. Osobola otuula naye ne mwogera ebintu by'amagezi ne weewuunya nga tusaanakkiriza nti biva mu 10. Naye ensi eno etubalira emizannyo mingi. 10 wateekwa okuba aliwo eyamubalidde omuzannyo. Nze 10 we nsobola omusonyiira wali awantu awa ku bitundu by'ekyalo kw'ezo eggulu lye nalabye yatadde ku intaneti. Yataddeko ggulu. Kiri si kitundu kyakyama liri ng'eringa nga akapata k'eggulu. Omwana alina omugugu. 10 nze we nsobola omutima gwange okudda nga 10 akedde n'aŋŋamba Mukunja omanyi bbanga lyonna abantu banvuma nti ndi musiyazi naawe okiwulire nadde njagala puluvinga abantu nti sisiya. Naye kati ye mukikola yalabisenga because asobola okuba nga yeye ensonga n'ayagala alageko bulazi. Ebiri byekugamba ne mumwoleso nga temunnalaga mukola muli haaso. Kiki kyemugenda okuwaaba? Eki byemugenda owa bannaffe. Mutereezaamuko kati oba bo tebaakoze rihaaso. Okusinziira ku gwe kati engeri gye bamulabye. Ebyaddala oli wagamba nti oli wa kisiyaga oyinza kumuwa kiki n'omugamba nti okusinziira katambi kano ke nalabye 10 si muli wa kisiyaga kubanga oli asobola okuleeta ako akatambi. Naye yayagadde okulaga bulazi nsi nti mujja omugamba nti ebiseera bakambalageko nti nange ninawe bigenda abanteekeyo ekiri. Soda banaye balina experience mu bisiya. Soda bamulabye otya? Ekibuuzo ekyo gw'oba Soda Ngasinaddamu anti wamulabye mwina gemugambye Mutumi asooka akola erihaaso yani kisonakola rihaaso ebimu ne babitereeza banditereezezza ki yandikeze mu kibira amangu ago obudde twandibitudde ennaku zino balina express mu nnaku 2 ng'olebera ulira experience nga tubuli ku kibuuzo kya Anis kandi biwulira ku leedi ne ku TV tobalaba basenga ku TikTok wama abbe gwe tobalaba baga oba ne mukyalawo mbwe ennaku 2 bamuleebeesa yandigeze ennaku 2 n'atambula ng'aliva wansi n'aleeta ekintu nga n'abalabi muguma ne mugamba era mugonja ng'ogyeko obukyayi nti kyeyakoze si kirungi tuli okusinza ku walabye ekikolwa ekyo wabula kikoyinza owabula kikyanoterezaamu munnange nno bano basanyufuzi bannange duniya ebitulabye naye era mikwano gyange abali ofunisa abawala embuto mwandikendezezza omuliro kuba bye tulinako zaala simanyi kuba tulabye butambi bungi waliwo abazze bato obutambi nga batulisa pointinga 10 kikyayinza oterezaamu kuzuzu n'ebintu ebiringa ebirala kikyayinza oterezaamu omanyi omukadde omuzeeyi yava ku byensi kitibu kyewalabye ekigulamu kyalina oterezaamu analysis analysis nga gwe senior analyst bwekateza ensonga watusookayo oli mukugu nnyo tugenda kuzaala abaana baffe tulabe mugonje 10 atereezeemu ki mu kintu abaana baffe eggolu agatteko kati ekyo mugunja kale ekyo kikuleme naye ng'ojja kitubulira mu maaso awo naye nga bw'omulaba mu nsi yali oba kati si musi yazibadde bamuwaayiriza okusinziira ku kyewalabye wabula baaba ebibuuzo byaleero naye kiganye kuwekira nkoze interview ku duniya naye naye mbadde ekyaludde Anis nakyo kiganye muwekira tukole ranking gye bazita rankings muba akato obutambi mukujja bumanyiko 10 omuteeka mu nnamba kyera nsonga ki ekizibu nze siraba butambi anti gwe owulira ebyogerwa nga bwowulira ku kya 10 kyo nakkakiddwa ne ngamba nina okkalaba
kale owulira otera owulira nga babonga Queen Masolo tulina Diza Luzinda tulina Martha Mweruka simaye Mweruka Robina Mweruka tulina Martha waliwo Martha China waliwo n'omuwala omulala yakata wano Shira Cindy Nicole kati ate y'ekumi njagala tutandike kati cumi sooka obeeko ow'omusanji mu namba kati ate y'ekumi ebintu byabadde bitundu bya kyama lwabadde lulinga olugaliggali oluntu olutategeerekeka mumulankinge munudusa anti mukumulankinga talinamu biresi bitundu bya oyinza ogoba olunanga ne lwali lutundu lwambwa olw'ekyama nga balukasukira embwa ne lugwa ku ye yagamba era eringa parking yard n'emmotoka zituukiramu Cumi yampuruvinze right alina endiboota lwakuba mulimu features ezeetaga edit nedda bannange ebintu ebimu tubibikkeko tubyesigalizenga si mu bubi tereka ekintu kyo mukunja bw'obeera ng'oli tiimu kasabbuuni kwola oba ofunye vibe ku Cumi watofuna muganda wange ebintu ebimu tubyesigalize ebintu tubive nabo kubankoye mukwano gwange mako yaŋŋambye sitaani alina ettima Cumi ne wampeerako sente gamba mako ki mukunja baawo byogamba Cumi tugende ku nsonga endala webale wabala maama wakola emikolo webale naye akatambi kaalikize mukunja webale wakola emikolo maama lwaki omusajja omusanga webale kutyaba banange abalaba okusoma ne kukulema otyaba ne kugaana buli kimu ne kikulema kinabadde njagala omuadvise tigenda otyaba bagenda osomera genda omutyabe naawe abalabi baffe ab'Expo Wonderboy Hiji ensonga za Cumi ndowooza ali zikozigwena ekikyagazogera tuziwunzise tugende naye nga mukwano gwa Cumi mukwano gw'empampe amuvuddemu abadde wakati mu kupushinga show siwagira ebyo yeyigaali walabanga katangirigaali oba nattuzitta yamusomera yamugira yamusamirira namuwaki namuwa emikisa namuwaki ndowooza interview ya Nudus tegwe singa yabadde ya gossipo singa mwagivuddeko natuzita alina okuba n'omulinya omugutunulawe anyway ensonga za Cumi naye ng'alina show ennaku z'omwezi 5 buli mwezi Power King nkunja Cumi yajja ku show ey'ennabwezi kati eye sigenda n'abantu bagende oba tebagenda buli omu yamanyi omutima gwe era bulijjo gye balaga nze mba kale ensonga za Cumi tuziveeko ambe ensonga za Cumi tuziggadde Export TV to the world.